tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Obwo nsaba mubuuse ku bantu abo. Bassebo ne bannyabo abalabi ba Destiny Matters, twagala nnyo okwebaza Mukama nti tuli wano era twagala obbagamba nti Mukama yeebazibwe era muli mutya nno. Kansubire muli bulungi era tukkiriza nti Katonda agenda tukola bulungi. Amen. Mukama yeebazibwe nnyo, nange ndi musanyufu olunaku olwaleero kubanga ndi ku Destiny Matters. Program eno Musumba tujagala nnyo. Fate tugirabanga TV, si just program. Naye Mukama abawo omukisa Musumba. Ekiwani tubire mugalo ez'amaanyi. Yonna ekola program eno. Yeah. Munyumira nnyo nga muli ku spirit ntebawuliriza once in a while mbeera ndi mmotoka ku midnight nga nzire ewaka ne mbawulira nga naye nga omusajja omutwala speed kubanga gw'obuulira yavuunula tomukkiriza kuweesa abangawo. But let's get into the story immediately. One night muli awo munyumira obulamu bwammwe temulina mutawaana naye Omwoyo Mutukuvu yali abawadde instruction mwami wonga awulidde okulagirwa nti musiibe. Naku mekezo ze mwasiiba? Yali week Musumba. Week number. Family fasting. Family fasting. Yeah. Naye wasooka guno okiwakanyamu? Sasooka kiwakanyamu kubanga Mukama yogeredde nnyo mu mwami wange. So tewaliwo nnyo buzibu era namuwuliriza era twasiiba. Okay. Kubanga bakazi abamu basooga nti mwami wange si ye musumba. Si yayitibwa ate si kabona wange gye nsabira. But I think sometimes God brings us to a place of fasting kubanga alina kyatuteekerateekera. So njagala abantu bano mubanyumize gye mutandikira mugenze mu family emu, just as normally mikono gyammwe gye bayise nti munywe cleanser. Naye mwali mulina obuzibu nga mwetaaga okukerenzingibwa oba kiki, what was the whole situation? Musumba tulina abantu abatufaako ennyo okusinga ffe bwe twefaako. Kati mugenze oli abasavinze ekintu temukimanyi kukimanya? Twagenda era twebaza Mukama nti yasobola otutegeka okuyita from the fasting era Mukama n'atwambaza amaanyi okwaŋŋanga ebyo ebyali bigenda okujja mu maaso era tugenze batuwadde ekintu kye bayise cleanser era twakinywa. Mu kukinywa ono ye yanywa kingi naye nze nga neekangamuko neekengera ne ŋŋamba kanywe kitono. Tugenze tuli mu kunywa ekintu naye ndi muntu eyeekengera naye ono ye yali excited ate nga already yali yanyizizaamu dda kubanga twali tusika omuguwa. Togenda nange nze ngenda kwenywera kintu kyange mugamba nze nina okgenda naawe so waliwo okusika omuguwa. So bwe tutuuka ne mugamba nze ngenda kunywa kintu kitono ye ng'anywa kingi. So bwe twanywa ekintu ekyo kwegamba nga tubuuza abakitusavinze nti kigenda kukola kitya nsobole okutegeera kubanga toyinza kumanya kiyinza kudda mu maaso. Ne batugamba we munaakinywa mujja kwebakamu katini but 1 hour you will be fine. So ekyo ne tukitwala ne tugamba kale. Naye nze bwe natuuka nagenda okulaba nga kintema amagulu ng'amagulu mpulira gatandise okutemebwako. Kwe kugamba mwami musooke naye omanyi lwaki tetuva mu kifo kino ne tugenda. Kati ye ng'agamba don't worry, omanyi bano abantu bano babayita batya ba corporates balina olulimi lwabwe. Tomorrow is a Saturday, we are going to relax andeka. Ne mugamba naye omanyi ekintu kino tukireke. Kati ye yeeyongera okunywa paka bwe yaŋŋamba naye omanyi ateera okumpita baby n'aŋŋamba baby ng'ebigere sibiwulira. Ne mugamba tulina okuva mu kifo kino era nakkiriza ne tuva mu kifo ekyo. Naye nga tumanyi kyonywedde ne guno gujwa tetukimanyi era tetuyinza nakunnyonnyola birungo biri mu kintu ekyo naye ffe kye tumanyi cleanser. Tuyingidde mu mmotoka
emmotoka ono atera kuvuga za manual naye koro wiiki eyo emmotoka yali efudde ey'oku mulimu nga bamuwaddemu emmotoka endala ey'automatic manyi okuvuga emmotoka naye muli munda mu nze omwoyo yali ayogera nange n'angamba muleke avuge kubanga muli nawulira nti ayinza okufuna ekizibu mu mmotoka ate n'empanikinga ne mugamba sigalako ofuge naye tuba tutambula tugenda ng'ayugumye emmotoka bw'ati era Katonda yazza bibye would have gotten an accident. Naye nga bwe mugumya bwe mugamba bebi givuge paka bwe tutuuka ewaka ekirungi distance yali ntono nnyo okutuuka ewaffe era twebaza Mukama nti twamaliriza ne tutuuka naye Tagali yatandika tutuuse waka bwe twatuuka ewaka ng'ekintu kidduka mu musaayi speed ne rate gyotasobola kulowooza ntuusa mwami musoke waka talinnya tatambula bulungi neŋŋamba naye kamaliriza okunaaba wanaamaliza okunaaba ekirungi batugambye nti we yeebaka ajja kudda engulu era bwe yamaliriza olwo mwe mugumye kubanga akibawadde mukwano gwammwe kituwadde mukwano gwaffe ba family friends babeera ewaffe naffe tubeera ewaabwe nga tewaliwo buzibu era tekyaleeta nnyo strange feeling nti no oba waliwo obuzibu kumba already obuzibu bwali bukoze eki buzze mwami Musoke we yeebaka ku buliri neŋŋamba nange kankole ntya kamalize mangu okunaaba naye nga n'ekyange kirinnya naye Musumba tosobola kikkiriza nammwe abalabi baffe nti ekintu kino kankinyonyole nga remote kyanfuukira remote nga kimpaga okukola ekintu kyonna kyesandirowoozeza kukola ekiseera ekyo emyoyo gy'obukaba gy'oyinza okulowoozaako gyonna gyayimuka ku mutwe gwange era ekiseera ekyo nali nsobola n'okukola blue movie bwe buzibu obwali ku kintu ekyo kati kyali kisuse ku cleanser kati olwo mu ssaawa ezo omwami we yali ku ki ali ku buliri kati nga gw'owulira ki mwami Musoke Musumba ndoza nze nali nafudde nali simanyi kiri ku nsi at that time nga gw'opassinze out nga simanyi kati oli ali wali atawaana kati nga olowooza ofudde obanga nga tomanyi Musumba nze nasemba okutegeera nga nnyingira ennyumba bwe nti bwe twayingira bwe tusaddamu kumanya kifa ku nsi saddamu kumanya kifa ku nsi kati banondoza bwe baatawaanira nga ndoza nga nze nfudde olwo wow kati nze natawaana n'ekintu nga mpulira bwe sikola mirimu gy'abantu bakulu ssaawa eyo kwegamba tewali kyennyinza kukola naye mu budde obwo nga nninga ngaali asindikibwa amaanyi gesobola kugamba okukola obubi bwe nali njagala okukola kati naawo ndi mu mwesibako tukole emirimu naye ngezaako mugamba owaaye tawulira emikono agizze eno naye kati mba ndi mu kutawaana okwo munda mu nze nasalawo ng'omwana omuwala Musumba nti nneme kukola mirimu gya kintu kikulu nga siri soba ekyo nakiswalawo from day one neŋŋamba sijja kinywera mwenge sijja kinywera kintu kyonna I have to enter that act nga ndi soba naye ebintu ebyo byewuunyisa Musumba bikomawo gy'oli eddoboozi eryo n'ekirowoozo kye nasalawo okukola ng'omuvubuka kyakomawo neŋŋamba this is not me nenkyogera this is not me ogwokusatu nenkyogera this is not me we nayogera ekyo nempulira ng'omuntu ow'omunda oba my spirit being atakinga control of my body ngenda okulaba nga amaaso gange geggula nga nnengera staan namulaba mu kisenge kyange ongolo ali awo nga n'emizimu instinct muli munda gy'owulira nti ono sitaani nga mulaba nga n'emizimu bubingi buli awo nga bungi nnyo nga buseka naye nga mbulaba
bwa myoyo gya kikaba nga bungi nnyo naye na concentratinga ku stand ne mugamba devil you are a liar in the name of Jesus, devil you are a liar in the name of Jesus. The more I said that, nagenda okulaba nga amaanyi gannyambala kati ag'obwa Katonda. Ate little did I know that it was even a scripture that I was speaking out, but I was speaking it out in the name of Jesus. Bwe nayambala amaanyi ago nensobola okutandika okulowooza nga bwe nali nnina okulowooza, but in my spirit ng'omubiri gukoze eki gunafuye, nenva ku mwami musoke bwe nti nentambula nenfuluma my bedroom. Nayina omuwala omukozi baali bamuyita Sise yali mwana nga mulokole, ne mugamba Sise sabira dadi omwoyo gwe bagutwala. Sise nga takkiriza, ne mugamba saba, tandika okusaba, saba bakomyewo omwoyo gwa dadi. N'atandika okusaba kubanga already baali bampulidde dda nga mpogana mu kisenge, so nasanga already bonna nga tebategera kigenda maaso, abaana bakaaba. Kati mu kumulagira natuuka ekiseera ne mugamba Sise genda osikeyo dadi okuva mu buliri omuleete wano we tuli asabe nga tukola ki nga atuwulira. Kati awo simanyi oba mwami Musoke oba yali ayambadde engoye oba kiki, naye kyemmanyi bamuleeta mwami Musoke ne bamuteeka awo we twali mu, in fact yali bedroom y'abaana, we bamuleeta Sise n'ayongera okusaba. Mu kusaba okwo olwo ssaawa ziyanga meka? It's a Friday night. It was a Friday night, naye twayingira ewaka zaalinganga ssaawa 2:30. Okay. So bamaliriza okusaba, bwe bamala okusaba ne mugamba Sise zaayo dadi muzzeeyo ku buli. Kati simanyi, I don't know what happened there. So what happens bwe nva mu kisenge ky'abaana nyingira ekisenge kyange, mba ntuuka mu kisenge naye nga ntagala ngenda okulaba nga ngwa, nengwa ku floor. Bwe nagwa ku floor ngenda okulaba nga omubiri gwange, omwoyo gwange guva mu mubiri gwange. Nga weeraba weevaamu bw'oti? Nga neeraba nga neevaamu bwe nti, neevaamu naye nga nsobola okulaba ebintu ebiri mu surrounding. Neeraba nga nsobola okulaba ekisenge kiri, abaana bakaaba, Sise akaaba, ayongera okusaba, neevaamu nenfuluma n'akasolya bwe nenkafuluma bwe nti. Naye ekyo kyali kirenza. Kyo kyali kirala. Kati awo nzikiriza nali nfudde nga nva mu mubiri gwange bwe nti nenguvaamu, nendaba nga nguvuddemu, era bwe naguvaamu my next destination pastor yali hell. Straight. Tewaaliwo nakuwannanza. Sijjukira kintu kirala kyonna. Oba neekoonako awo mu purgatory oba ne neekoonako awo mu kisenge. I went straight to hell. Naye ng'ate ng'oli muweereza. Bannange ndi muweereza. Wali muweereza ebiseera ebyo? Ndi mulokole, ndi musinza, ndi mu kyaki ey'amaanyi, nasiiba n'eyo wiiki. Mwali musiibi. Nga tuli baweereza ate mu buweereza obw'amaanyi. Ndowooza nga weebuuza okola ki mu Geyeena? Kyekyo ekibuuzo ekyanziramu. Naye ntuuka mu Geyeena bannange, these things are real. Emizimu gyali ginneetegekedde nga gimmanyi erinnya, gimmanyi bye mbadde nkola ku nsi, ne giŋŋamba bukyanga oweereza naawe oli wano ne giseka. And the laughter is very cynical. Nga giseka. The beings are very ugly. Nga giseka. Ne kingamba bukyanga osinza, bukyanga oweereza Mukama, oli wano naffe. Musumba. Awo akwogerako mu maaso tujja kunyumyawoko naye. The agony was too much. Naye ng'omuliro gunjokya, nnyonya amazzi, sigalaba, obulumi, naye ng'ekindi munda mu nze, nze omulokole, nkola ki mu Geyeena? Nze abadde aweereza Mukama, nkola ki mu Geyeena? Omuliro nga gwokya, saagaliza muntu yenna Geyeena. Naye in that time ngenda okulaba twalinganga abali mu kiwonvu, nga Geyeena eri mu kiwonvu, naye nga waliwo like a place, nendaba bamalayika baali babiri ne bajja. Omanyi eyo, actions speak louder than words.
abantu Yeah. teboogera but actions speak. ekyo buli omu akyogedde buli agenze muggulu akyogedde nti actually- ebirowoozo byogera. Byonna Yeah. era ndooza ne bano bamalayika ebirowoozo ebyo bye nali ndowooza nti nkola ki ndowooza kwe kunzijayo okuntwala mu next destination naye ne So bamalayika bajja. gyali gikola bukozi bwakiti naye ng'oba owulira nti giseka there were actions so bamalayika bazze ne bakola ebiwawaatiro byabwe bwe bati ebiwawaatiro ebyamaanyi gaabyo ne ganzijayo mu geyeena ne bantambuza ne bantuusa mu building ndowooza obunene eringanga bweti nga nnene naye nga njeru sparkling naye nga mulimu tv ennene wireless nga nnene nnyo malayika omu n'anteerako remote n'akwata remote n'anteerako ka vidiyo ku bulamu bwange ne neeraba okuva nga ninanga emyezi 6 nga ntudde wansi nga nnywa ekikopo ky'obuugi ne bandaga obulamu bwange bwonna nga naye nga bwanguwa speed. naye nga every picture is very clear ng'era kyogera neneraba nga ngenze mu Bible college neneraba ebiseera bye nakabanga bye nasabanga bye nasomanga scripture nenengera kamera nga zitangaaza obulamu banange kamera zitangaaza nenzijukira oluyimba lwa Pastor Bugembe ti kamera etangaaza oluyimba olumanyi banange kamera etangaaza tolaba nti tuli wano naye kamera eri mu kutangaaza byonna everything was clear paka neneraba bwe baali batuwadde kicleanser neneraba okutawaana kwe twalimu paka bwe nafa nenva mu mubiri gwange nga everything is clear. Olwo oli maaso g'abamalayika bali awo tebali nawo bali eri banteereddeko ka muvi kange naye kiri ekintu ogenda okuva okulaba nga naawe omanyi gy'olaga ng'okkiriza nga nzikiriza era nze bagenda okumaliriza obulamu bwange paka bwe nabufuluma nga ntegedde nti nina kuddayo mu geyeena kubanga nali nfiiridde mu kibi nga kiri evident. My God. baba bamaliriza bwe batyo kabwejungira najja Yesu nakkirira amadaala nali simanyi nti ne ruumu gye ndimu erimu amadaala naye nakkirira bw'ati ne mulaba naye nga festival y'obulungi ng'ayakaayakana nnyo n'akoma ku second ladder n'ambuza ebintu bino mu Luganda oluli very clear n'aŋŋamba sindi bw'oti bw'omaliriza emaliriza nkulu. emaliriza. How do you finish? naye ekibuuzo kya Yesu ekyo kyaleeta paniki munda mu nze ne mugamba Yesu mikwano gyange netandika okwewolereza mikwano gyange gye gimpadde ebintu saabitegedde oyo mwami musokeeyo mba neewolereza bamalayika ne bajja mu busungu obungi ebiwawaatiro bye bimu ebyanzijja mu geyeena ne binkuba nga binzizaayo mu geyeena nentegeera nti ebintu biri sirias. Yesu tayagala kwewolereza ayagala kwenenya ekyo ne kijja kabugezi oyo najja kwe kuyimusa emikono gyange ebiri waggulu ng'awo no muli distance ne mugamba Yesu nenkyusa olulimi ne mugamba nsaasira give me a second chance I will go back to the world and tell them that Jesus is real, heaven is real, hell is real, and the devil is a liar. Kitegeeza Yesu yali akubanja mirimu. Yali amanja mirimu. Ne mugamba Yesu mpayo second chance ngenda kuddayo ku nsi. Ngenda kukolera obuweereza obunene ngenda kuzimba ekkanisa ennene ndigamba abantu nti Jesus is real, heaven is real, hell is real, and the devil is a liar. Naye buli kigambo kye nayogeranga nga balinganga abanootinga nalinganga ayingira agreement. Endagaano.
I think that message is very, very powerful and important. Jesus is real, heaven is real, and the devil is a liar. Hell is real. And hell is real. Abantu balina kubanga mu nsi muno tutambula nnyo nga tulowooza nti Yesu si wa ddala. N'abalokole. Weewaawo. Yeah, kisawuniyanga it's like a myth. Wow. Kati oli Yesu nakulera atya olwo? Kati bwe namaliriza nga balinganga abasayininga nga balinganga abanoti nga kyonna kye mmaliriza. Ngenda okulaba amaanyi omulundi gumu nga galinganga agansindika. Sio! Omulundi gumu, I was back in my body. Like a lightning. Sio! I came back in my body. Olozuukuka sawa ziri mmeka ezo? Kati when I came back in my body, I was laying down on the floor. Yeah. Nenyimuka, bwe nyimuka bwenti, nentunuulira ono yali ku kitanda. The next thing I got was my phone kubanga esimu yange yali ku buliri. Ngendo gikwata nga sawa ziri sawa 2:13 ez'okumakya ku Saturday. So which probably means an experience yonna yaliwo ekiro kiramba. Kiro kiramba nga ntawana n'obulamu. Nga nfudde. Naye musumba nkubamu akafaananyi. Bandi ntute ku kyaki yange. Pastor ne bayimba nnyo ne bagamba ono abadde mulokole era ali mu ggulu temweraliikirira musumba nze okuva olwo simalaga papa n'ebyo byolaba funeral service biki era ono abadde mulokole gw'omanyi nti oba ali mu ggulu oba ali mu geyeena tosobola kumanyira ddala ebyo byonna era nakitegeera nti w'oba ofudde ebyo byonna bye bateekako obudingise bwonna era bandigambye abantu nti oyo abadde mulokole naye ng'omulokole ali mu geyeena omuliro gwokya bitya waguwulira musumba n'oguwulirako kati era my prayer is nga mmaliriza bino byonna neme kuddayo mu kifo ekyo kubanga nze saalaba ggulu era nze sijja kulimba nti nalaba eggulu nalaba geyeena ngeyo changa mbinya I cannot even explain it. Era bwe maliriza bwe nalaba essimu yange nenzuukuka nentula ku buliri nengamba ngenda okumukwata ku ndi mukyala musawo mutendeke ne mukwata pulse zonna nga teziriiko mwami musoke nga nnyonnyoga nga very cold. He was very cold nga mufu nentula ku buliri musumba ebirowoozo ne bitandika okumpitamu ne ŋŋamba nze nanziri omwana omuto mbeere nnamwandu abantu mbagambe batya omwami yafudde atya byabadde bitya ne ŋŋamba oba nkubire maama wange okuva we nalokoka nga tetuli mu good terms by then ne ŋŋamba ono yajja okusooka okuntwala ku poliisi oyo ne muleka ne ŋŋamba oba nkubire nnyazaala ne ŋŋamba Nyazaala jagamba nasse mutabani we nfune ebintu ne ŋŋamba oba nkubire mulamu wange ne ŋŋamba oyo bajja kuntwala ku poliisi ne ŋŋamba oba nkubire omusumba wange nga siina nnamba ye ne ŋŋamba oba nkubire associate pastor ne ŋŋamba naye bino ebintu bino we nabiyingizaamu abantu ne ŋŋamba oba nkubire emikwano gyange bajja kubuuza mwanywedde ki ekyo mutwale mu ddwaliro ne ŋŋamba mu ddwaliro ate bagenda biwanvuya bagambe nti nasse omwami kati muleese. The only option I had musumba was to believe God, pray to resurrect my husband back. Yeah. Ate ndowooza ne interaction gye wafuna ne Yesu ezimba faith mu ngeri ya njawulo yali y'amaanyi nnyo. Yeah. Ne mugamba Yesu onkomezaawo kati baŋŋambe nti omusumba omuto namwandu pasita namwandu ne mugamba nkwegayiridde okundaga nti oyina amaanyi komyawo omwami wange kabugezi najja ne ŋŋamba Sise nenfuluma wabweru Sise namusanga tebabitegeera bali ne mugamba jangu tuyina obuzibu dadi tali bulungi naye jangu nnyambeko tumusike kubanga nali sobola musitula yali azitowa nga ne Sise tasobola kye twakola musumba nali maze okumwambaza ne tumusika ne tumukulula ne tumujja okuva mu bedroom yaffe ne mutwala mu sitting room mu kifo we twasabiranga ebiseera bye twali tetulina
Entebbe twali tuzisize nga tulina a particular place where we pray from, our family altar, ne tumusuula awo ne tutandika kusaba abaana we bakaaba we banyiziira. They also have their testimony ne wobabuuza. Tukaaba bwe tusaba, tukaaba bwe tusaba, akomewo sigenda kulisaayo okuva ssaawa 2 ezo ze nkugambye yakomawo nga 12, 13, 15 yayasimula omulundi gumu. You mean 2 ez'okumakya ku Saturday? Ye okuva Friday yali yafudde dda. Kati azuukira addamu saameka? 12 ez'oregulo. Akawungeezi nga mulina okukkiriza mwasaba olunaku lulamba n'omufu nga tulina optioni. Kati nga bwogira bwoti bwofuluma bw'omukeberako bw'oddayo? Si kufuluma, yali nafaawo nga we spent the whole day mu sitting room mu ddiiro tetwafumba na mmere nga tukoowola mwoyo kukomawo kuyingira nga nzijukira bonna abaali bazuukiddeko nga bwe tubayita nga bwe tuyita Katonda wa Lazarasi we tukuyita olutalo olwali awo lumanyi. Naye nga neebuuza nze okubeera namwandu naye naakomawo. Bwe yakomawo bwe yayasimula ne twongera ne tusaba n'agenda nga againinga strength. Naye kye yaddiramu yaddanga mulalu ng'agenda nakola ng'abuuka mu ddiiro. Oseka kati ekyali awo I can imagine. Ng'abeera nga adduka twagala mukwata ne tuggalawo sitting room bwakola ayogera ebitakwatagana. Awo nno ne tudda mu feezi endala vigiru namba tusaba mwami Musoke. Naye nga ndi ku Yesu mugamba Yesu bw'aba akomyewo nga mulalu nze sigenda kubeera yani mukyala wa mulalu. Kubanga nali nkozeeko mu woodi y'abalalu. Bw'omanyi kyekitegeeza okulabirira omulalu. Ne mugamba Mukama kati kambeere namwandu naye nneme kubeera mukyala mulalu. Mukama n'atuyamba mwami Musoka agenda okukomawo okutereera. Yali Sunday olweggulo. Wow. Yes, kati bwakomawo tugenda of course tugenda ku investigating mwami Musoke ye gye yagenda mweri ebbanga. Yes. Yalaba ki? Naye side ye kubanga family abatulaba this couple died one night, all of them. Process probably it was some kind of poisoning, we cannot know. Naye waliwo kye baanywa ne kibatta ne balaba Yesu ne balaba ne Geyeena. Ebintu bino bya ddala. Waliwo nga sinagenda wamayi Musoke kutubulira ekyamubaako. Yesu akugamba ki olwava wati wagenda bugenzi? Did he give you a scripture? Did he give you something to do? Yes, yampa scripture erimu Ezekiel chapter 3. Bayinza otusomeramu Ezekiel chapter 3, Ezekiel 33 yonna. Naye ngenda concentratinga ku Ezekiel 3 gye ngenda concentratingako obubaka Mukama bwe yampa okubuulira abantu. Bugamba bwe buti ngenda busoma mu Luzungu. And it came to pass, Ezekiel chapter 3 verses 16 to 21. And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have made you a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. When I say unto the wicked, you shall surely die, and you givest him not warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand. Yet if you warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you has delivered your soul. Again, when a righteous man, again, when a righteous man does turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block
before him, he shall die. Because you have not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he has done shall not be remembered. But his blood will I require at your hand. Nevertheless, if you want the righteous man, that the righteous sin not, and he does not sin, he shall surely live, because he is warned. Also, you has delivered your soul. Wow. Ebyandikibwa byamaanyi nnyo eri abantu ba Katonda. Ekitegeeza nti Katonda atusuubira okubuulira enjiri. Atusuubira okubuulira enjiri. Omusaayi gw'abantu bangi guyinza okubeera ku bulamu bwaffe. Ate n'ekyankwatako nnyo musumba kubanga nafiira mu kibi. Nze nali manyi once saved, always saved. Nayatula nkola ki mu Geyeena. Nenzijukira mikwano gyange gyagambanga sindi oyitiriza ekisa kimala onywamuko katono kati nze nanywa katono simanyi ne bye nanywa nebindeetera obuzibu awo nenzikiriza ne ŋŋamba kirungi omutuukirivu okusigala mu butuukirivu bwe era nenzikiriza nti ebintu tubadde tubikola bulala ekintu ekyo kyankwatako nnyo Musumba. Ndoza buli alaba Destiny Matters olwaleero oli mu kwekyekinga kubanga vasi eyo ejjayo ebintu bingi nnyo. Katonda God will hold us accountable for the souls that he was expecting us to talk to. Oh yes. Abantu bonna bosinkana mu bulamu olina obabulira enjiri bonna kubanga kusinza ku kyawandiikibwa ekyo omusaayi gwabwe bwe bagenda mu Geyeena guli kuggwe. Ate waliwo nekyosomye nekintiisaamuko nti omutuukirivu bw'akyuka n'afuuka mubi ebirungi bye yakola byerabirwa byonna. Mukama n'amuteeka mu maaso ge stumbling block ekiziyiza. That means purity in ministry is important. Tosobola agamba nti no tujja kutambula nga bw'oyagala lwakisa. Tosobola kugamba era mulokola ali eyo oba omuntu yenna atuwuliriza era tukwebaza Musumba Kasibante weebale kutuleeta weebale kukkiriza mu testimony eno n'otuleeta bannange tubagamba mbeegayiridde musabe omwoyo omutukuvu ajja kubayamba okutambulira mu butuukirivu era ojja bufiiramu ojja genda mu ggulu. But if you do otherwise expect something else. Kubanga waliwo ne Ezekiel 18:30 egamba sigenda gisoma nnyo naye yonna egamba therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Ekibi kisobola okwonoona. Kyannyonoona nakirabako n'amaaso gange era nze nali ngenze mu Geyeena. Tewafuna na judgment wagenda bugenzi. Akabaasi kantwala paka mu Geyeena. Era Bible egamba nti cast away from you all your transgressions whereby you have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O you house of Israel? For I have no pleasure in the death. I have no pleasure in the death of him that dies, says the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. Kitegeeza nti Katonda atuyita okwenenya n'okuva mu bubi byaffe. Very, very interesting. And I think, of course, there may be no time when you're perfect, but the Bible has given you a solution. Walk in repentance. Oh, yes. And also, ndowooza mu mind yaffe walina okubeerawo okumanya nti righteousness or holiness is a requirement for heaven. Kubanga ebiseera bino ebisinga abantu bali relaxinze nnyo mu bulokole. Nnyo era tebalowooza nnyo ku destiny era esembayo. Usually anything goes. Nze okukola bukyenjagala nga bwe njagala omusaayi gwonnaaza. But I think it's important to have righteous living. Kimu ku bintu byendabyawo era tujja kuddawo at some point. Stumbling block. Katonda yennyini asobola okuteeka ekiziyiza mu bulamu. Nkubuulira. Nga bukyoka tekiyitamu, toyitawo, toyina bujulizi, naye nga iniquity bwe kubanga okufa kwa ddala. Then that means heaven is real. So is earth.
era nsaba buno obubaka obugabane nga bwandibugabanye ka TikTok akalifane butwale obugabanire abantu. Let the nations know that Jesus is coming back. Yesu agenda kulokola abantu. So tuli wana ne family yaba Musoke, tubanize one more time everybody. Cyprian and Cindy Musoke, powerful story. The good thing I know Cindy namubulya ko kunjiri mwabaka ajja ku show kati namubulya ko kunjiri nga mukatuli kibambi nga tanaba kulokoka ne naye nga ajja munabera ko ku online ku radio. That time I was at Power FM. Ne tusaba kati mukazi mubulizi wanjiri ate ulira ne encounters yafuna ne Kristo Yesu. So Pastor Cindy tumuulidde agenza mugeena Yesu amusaasidde amukomezaawo. Mwami Musoke gwoli kuki gwe walaga wa? Mukama yeebazibwe. Nze musumba okuva ku incidence wano webandabiranga nfudde sikyategeera. Ndoza we naviira mu mubiri gwange kubanga neewuliranga nva mu mubiri. Kati bwe nava bwenti mu mubiri natuukira mu kintu kyalinga gali ya mukazi. Nolaba zino gali y'omukazi tulaba mu film ze bayita tubes. Tube. Mwe natuukira. Kati ero lwatuuka bwenti teyanninda nakuterera yatandikirawo okutambula. Naye in the processing etambula nga ndaba obulamu bwange okuva ku olwo lwe nanywa ebiragalalagala ng'edduka sipiidi y'amaanyi. Kati mwalimu n'abantu abalala bwalimu weka? Nali munzekka nga siraba avuga siraba nenzi nga ndaba ekintu kitambula kidduka emisinde ekimye gweyo kaweka. Omuntu nayinza okuba ali alaba Destiny Matters eggaali sawe nayenesa okukimako ng'oli bwomu bwoti nga ndi mbwomu. Kati musumba nenziruse emisinde emiyitirivu paka lwe twatuukira we nazaalibwa nga ndi muto kuba nali mbiraba bwenti ngeri gye yali etambula nga mbiraba ku screen mwalimu engeri ya screen nga wafudde nga paka lwe nali nga ndi muto. Naye kati musumba ngenda okutuuka eri gye twamalira nga ndi mukoowu nga nkooye nnyo. Naye bwe twali eyo gye namalira ngenda okulaba environment gye nalimu ng'ensalira omusango nga kwegamba embeera yonna nnyiivu nga teryayogera naye nga ndaba embeera nnyiivu gye ndi ng'ensalidde omusango. Kati simanya ate gye najja bigambo ne ŋŋamba Yesu nsaasira kuba Yesu eyo saamulabako naliyo nzekka naye ebigambo byajja ne ŋŋamba Yesu nsaasira ŋŋenda kuddayo mbuulire enjiri. Bwenti bwe namugamba. Kati ndoza bwe mmala okwogera ebigambo ebyo bye byansaasiza. Kati bano kwekundaba nga njasimula nkomyewo. Kati nze musumba bwe nakomawo nze nalowooza kyali kirooto. Kati bwe namala okutereerawo nga tumaze n'okugenda mu ddwaliro banzijanjabi nze nababuulira kirooto kye nalabye kye nabaddemu. Ne bagamba ne naloose ng'omwoyo gwange baguvuga mu train bagutwala. Ne bwe natuuse eri nga ndaba embeera gye ndimu buli muntu munyiivu ne neegayirira Yesu ansaasire nkomewo mbuulire enjiri. Kati nze ndowooza kirooto nenkireka awo. Naye ekyewuunyisa musumba waba wayiseewo omwezi gumu omanyi ono yateranga okulabanga Yesu nga ŋŋamba nalabye Yesu ne mugamba ne ggwe buli kiseera gwalaba Yesu nze nga simulaba. Bwe tusaba gwagamba gwalaba Yesu. Kati oluvannyuma lw'omwezi kiri kimaze okuvaawo tuzzeemu obulamu bwaffe tugenda ne ku kyaki gye twasabiranga tusaba zaali ssaawa 9 ogw'okumakya. Ngenda okulaba ekisenge kyaffe kyonna nga kijjamu ekitangala eky'amaanyi. Kitangala ekyo n'ensimuka bwenti. Ngenda okulaba Yesu ng'ali mu nsonda wali. Nampita mu Luganda naŋŋamba Musoke bulijjo oli mulimba waŋŋamba okomawo kubuulira njiri okola ki? Musumba ekyo kyampitirirako kyankanga. Era bwe yamala okwogera ekyo n'abula n'ekitangala ne kivaamu mu ruumu. N'otya? Nentya nempita ono ne muzukusa ne mugaa Sindi yali yeebase. Zuukuka omusajja mulabye naŋŋamba musajja ki? Ne mugaa tuula nkubuulire. Kati ne mubuulira ekirooto omusajja gwe ndabye ne kyempulidde. Kati musumba tetwaddamu kwebaka obudde obwo bwonna. N'obudde buba bukya ngenda okuwulira omwoyo munze nga ŋŋamba mugende ku Staffamma mutandike okubuulira enjiri. Era musumba obuweereza bwaffe bwe bwatandikira. Ne mugenda ku Star. Tugenda ku Star okutandika okubuulira. Ku makyogo twakera tugenda ku radio. Musumba tetwalina na ssente ziri awo. Ne twagenda bugenzi because kati awo byali tebikyalimu muzannyo. Etteeka lyali liyise. Kati olwo mutuuse ku Star kye kyabaawo olwo.
musumba bwe twatuuka ku sita nga tulaba manager yali akwata ku bya media nga tumubuulira twatuuka tumubuulira kirooto kye twafunye ne instruction gye twafunye omusajja n'atuseke si mulokole n'atusekerera n'atubuuza muli basumba nti nedda muyina ekkanisa nti nedda n'atubuuza nti temukimanyi nti eno radio ya gavumenti kati nze nnyinza bayamba ntya n'ebintu byammwe ebyo ebyabalokole omusajja ng'aseka naye bwe twamala omubuulira okumanya ekintu kino Katonda yakirimu omusajja n'akwatibwako nakaba bye mwogedde biringa ebikolamu amakulu naye nze kyennyinza obbayamba nga nze nga management temanyi nsobola obbawa late hours kubawa obudde obakama bange babeebase nze nja kufaayo nnyo okulaba nga mbawuliriza omwezi ogusooka bwe munaaba bye mwogera birimu amakulu nga biyamba abantu awo tujja okutandikira bambi n'abawa musumba omwami n'atuwa omwezi ogusooka ne tusasula ssente ne tutandika yatuwa saa 8 ogw'ekiro paka 9 era musumba tewali kusaaga awo kubanga twali tumaze okulaba nga n'abawulira ku 8 ate abantu bali nga tetumanyi fe tubuulira njiri abantu mwafunanga abantu abayitirivu musumba Uganda yonna Kapucholwa Sironko Rakai nga bakuba amasimu abantu tebebaka abantu bali sleepless saa 8 abantu bagala njiri no by the way abantu betaaga okuyambibwa can you imagine naye 2 weeks twali twakamaliza 2 weeks covid nayingira ekitegeeza nti nno ebintu bino bye tweyamba bino bya Yesu nadaba n'abantu abali e Bulaaya abo bagambanga nnyo Mukama nga basaba visa bona agimpa visa Mukama musumba ekyawandikibwa kiri mu Mubuulizi 5:4 Yesu tayagalira ddala mulimba Bayibuli erina weeyogera mu Ecclesiastes 5:4 tuyinza okukeberayoko ne mulaba bwegamba Ecclesiastes Mubuulizi 5 olunyi lwakuna etiisa nnyo kwegaba olaba Katonda tayagalira ddala mulimba tutuuseeyo when you make a vow to God do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Musumba nze bwe nalaba ekyawandikibwa kyali natya nnyo omanyi bwe tuba tuli mu mbeera tweyamanya erika era nange okweyama nti ngenda kubuulira njiri nali nnawunya bulamu musumba eri mu ggulu omanyi bw'oba mbuzibu oyogera ne by'otaakole nkugambye osuubiza ensi n'eggulu kati n'abatulaba waliwo omuntu ali awo nga bambi olw'embeera yasuubiza Katonda ekintu by the abantu bangi bakoze vows ezimu tezina intentional bazogera mu ssaala basikoze eri Katonda kama bona mponya eri ababeera ne ku bitanda nagamba Yesu guno bona mponya ngenda kukola bwenti bona mpa omulimu ngenda kukola bwenti naye njaganya abantu bategeere nti no kyetuliringa nakyo kiri real. God hears your vows and he takes them seriously. Kati Yesu najja nagamba musoke bulijjo oli mulimba waŋŋamba oddayo kubuulira njiri okola ki ogomezi mulamba walinga ng'oli kuki oze emirimu gyo tuze mu kkanisa ndina omanyi musumba njagala nnyo ssente nga nze ndi mu kunoonya ssente bwe tugenda ku Sande basajja basinga awo we bali bangi nnyo nga bw'oziyiriba bwe njiriba nze era nabeeranga nnyo nendowooza ngamba Mukama bw'alimpa ssente nja kuwagira obuweereza obw'abalala nteeke mu kkanisa nga nze byemanyi bye nnyina okukola. By the way, I love how you as a couple work together. It's an amazing thing there. Mwagalana naye wabadde onyomezako. What happened? Watuuka otya ku level eyo? Musumba okutuuka ku level waliwo nga tutandise okubuulira. Omanyi ono alina amaanyi mangi nnyo mu kubuulira enjiri. Waliwo yanvuganga speed nga nempulya nga nkooye. Wa muliro. Ne ngamba ono kamuleka akole ebibye nange mbuulire enjiri yange Yesu gyangamba mu mpola mpola. Ate abasajja batawana nnyo ne submission eri abakazi ne abaweereza. Era musumba ekiro ekyo nze nali nsazeewo. Kubanga ate ono kati ye senior pastor. Ye senior pastor wange. W'ekkanisa. Y'ekkanisa. Buzibu buli awo. Kati ojja tubulya mukobo balancing obeeretu omukyali ewaka ate ngeno nga gwe musumba we naye obadde otugamba kati musumba ekiro ekyo lwe nali nsazeewo ne ŋŋaa kati oli kamuleke sindi kamuleka abeere eka nange nkole obwangu obuweereza eno mutima gwange mposa eggulu likola litya lindaba mba neebasa ekiro eddoboozi lye nawulira bikoza eddoboozi lya Yesu ndimanyi ne likomawo ne limpita ne liŋŋamba musoke submit to your wife.
Actually lyangamba mu support, lyangamba support Support. your wife. Lyangamba eddoboozi lyangamba mu supporting. Support your wife. Ngenda okuwulya eddoboozi era lyemmanyi nga lyerikomyewo. Era okuva olwo musumba. Nze ono ye musumba wange. Okay. Era kyova olaba abantu beewuunya nnyo okulaba nti buli kiseera tuli wamu tutambula wamu. Nze musumba buli lwe mmaliriza emirimu gyange ng'omusumba wange naye alina emirimu gye yeetaaga nyina omuvuga ne mutwala w'alina okugenda. Okyali mu Telecom oba nkola ne Airtel Uganda nkyali mu Telecom musumba. Okay. Gyendi. Ova mu bitiibwa byo Mirongooti. n'ojja n'oweereza kati nenzija nempereze kugambye. Era ne twabeeranga ku radio musumba nga nsiiba nkola ne tutuuka awaka ne tulya bukyali ne twebakamu ssaawa 5 ne tuvuga emmotoka ne tugenda ku radio. Ne ku Spirit. Ku Spirit. Mubaddeko. Paka from saa 6 paka saa 7. Ate nkuwulya ng'akutwala supiidi. Ndi ku mulimu musumba. Bw'omuvuunula. Bwe muvuunula. Ebimu ebigambo tebyatuuka naye nga nina okukola omulimu. Era okuva olwo musumba nalekeraawo okwemulugunya. Oweereza. Nyina omuweereza. Naye nga ate approach yo nti kubanga ate walabako. Nalabako musumba. Okimanyi nti these things are real. Kyaddala. Kati abantu abasinga batawaana kubanga tebalina mindset eyo. Balowooza ensi tutambula mu ntambule. Kituufu. Interesting. Wow. So you guys now have a church. Tuyina ekkanisa musumba. Eri ludda. Eri Katende ekyalo bakiyita Nakabiso. Okay. Mu Mpigi district. Otuuka butuusi noga pastor wange kabuulire. Kati pasa Sindi gwe okibalansinga otya? Eko bwetyo omukyala n'obuulira ate nga mwami wo. Mukama yali yankola muddo omulimu. Waliwo olunaku olumu munenengana nga aba family omwami. Era ne ku lunaku olwo lwe twafuna experience eyo kwali kunenengana nga ngamba nze kankuzeeyo waka nze ngende ne mugamba sigenda. Wabeerawo okunenengana. So one day yagenda najja mu kanisa nga yeerabidde engatto ng'ali mu siripa. Kati n'agaana okuattendinga service ku church nenyiiga. Kati mu church yange twatulanga emabega w'omusumba nga ffe abamu baakinga nga bw'ayimba nga tumubaakinga. So atuyita ampita yalina demonstration gye yali ayagala okukola during the service. Bwampita tamanyi nti nno ndi munyiivu eri omwami wange aganye okuyingira service kubanga ali mu sandals. N'asalawo okuva mu kanisa n'agenda atuleko ew'omukwano gwaffe. Kintu ekyo kyankola bubi nnyo. So I was struggling with it even during service. So maliriza okukola eyo experiment musumba gyali agala tukole n'angamba omanyi young girl come back here. N'akwata emitwalo 10 n'agimpa. Musumba wange n'angamba genda ogulire omwami wo juice. Ataasabye. Nentawana n'ekintu neŋŋamba emitwalo 10 gyonna okugula juice. Kati mu ekyo kumbe Mukama ali mu kunyamba ali mu kuntendeka. Nze nali ngenda kukwata emitwalo egyo 10 ngiteeke mu bizinesi yange ey'ebinyeebwa. Tuba tumaliriza service mukwano gwange n'angamba owulidde instruction gye bagambye kuwa mwami juice. Era olw'eggulu we yajja okunkima n'angamba nakulabye nga bakuwadde ssente ne mugamba era zizino eza juice. So yaseerako online? Online yaliko. Kati ne muwa naye tosobola kikkiriza. Mukama later that evening omukyala ankubira n'angamba we wabadde okola experiment Mukama yaŋŋambye nkwate miliyoni namba nkikuwe. Wow. N'angamba jangu ku Bank of Uganda oginone. Mukama n'atandikira awo okundaga nti ne woba oli w'amaanyi waliwo n'ekiroto kye naloota. Mukama n'angamba it's not all about you, it's all about him. Mukama ng'agezaako okunjigiriza. Toyinza okuba oli w'amaanyi oba oli munene oba nina byeŋŋenda okwesigisa naye omwami abeera mwami gy'oli era agenda kuba wa mugaso gy'oli. Era kyova olaba ne kwolwo we yatugamba nti tusibe nga family twasiiba. So Mwami Musoka has been a blessing to me. He's my prophet. Ayina byalaba n'angamba kati wano togenda wano tokola bwotyo. So through all those experiences my submission comes. Era kasita nnyingira ewaka
mbeera mukyala musoke mbeera maama nawe wetubeera nga tuli mu position ya buweereza awo ng'omuliro gukolera shadoko tulina okugenda tulina obuulira enjiri ng'omuwalabanya si kumuwalabanya nayenga. Yeah, but that's a very good experience, and I think that very many people are being blessed and learning. Kubanga te balance ya amaanyi nnyo. Omuntu omu asobola okusigala nga newaka musumba. Ate ekyo kitta amaka. Ate Mukama akuleka ne gafa. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo ne gafa n'ogaziika. Ate n'ekkanisa n'emala n'egenda. So wisdom is very important. Wisdom is very important. Yes. Very important. Amagezi oga applying otya mu kintu Katonda kyakuwadde okukisustaininga. Abantu abangi nnyo bane ekintu kimu kye batamanyi nti Katonda atusuubira okukola obuweereza bwe yatuwa regardless of the situation. Regardless. Si nsonga oyita mu ki kyekigenda maaso Katonda alikurequiringa. Era bwana bakujajinga gwe yakubuuzaako nti naye leka nkusaasiremukko kubanga olina bye wali oyitamu. Nedda era Mukama tayagala kwewolereza era ne mu ministry oba sente weziri you appear ebirala Mukama jabbikolako era tukirabye. Ekirala musumba kye twalaba nti kino abantu kye babeera nakyo bamugamba okuloka naga nti ate maama wange kiba kyabulabe bw'ofa n'ogenda bw'ofa bwoti bakujajinganga ggwe tebiriko nti oba maama wo oba taatawo omusango bakusaliranga ggwe. Salvation is personal. Very personal. Yeah. Bulokozi bubwo. Kitegeeza, because I just want to look at your own experience. Mwembi mwafa. Naye temwalabikira mu kifo kyekimu. Ate saamulabako saamulabirako ddala kabeere taata wange oba yafa saamulaba oba musumba wange ate yali yafudde teyaliyo. I was alone nga bandaga obulamu bwange era nga nina okubeera answerable ng'omuntu nganze. Olina ekintu kyewalaba tuyinza obutayogera amanya g'abasumba naye bwe mwali musaba ne maid wadde okinyumizaako ne kinkwatako nnyo nti abaana basaba kubanga abaana balina gye bali basabira ew'omusumbawo. Maid ng'alina gy'asabira gy'asubscribing. Weewaawo. Mu kusaba wano, what did you say? Mu kusaba wano amaaso gange Mukama yali agagudde nga ndaba nti ono maidi wange oyo omusumba gwa subscribing la amuli kumpi amuyimiriddeawo era amuyimiriddeko awo mabega ng'ate n'abaana bange omusumba wange ate naye amuyimiriddeawo kati ng'ate ono omuwala ali mu kusaba Katonda we ye gwa subscribing Katonda woono omusumba we atuyambe naye nga ndaba bikolaidinga kwe kumugamba toyita Katonda woono yita Katonda waffe yita Katonda w'omusumba wange yagenda otuyamba. So ekyo nakizuula. So kyabeka spiritually kubanga nange nzuula kizuule kati connection y'amaanyi nnyo eriwo wakati w'ekyoto kyo subscribinga kaya ate bano abazungazunga leero ali eno enkyali eri. There's some kind of disaster in the spiritual realm. Era bwe natandika omugamba yita Katonda w'omusumba wange ebintu twagenda okulaba nga byanguwa kubanga kyaka yalina ekisa ekyo probably. Wow. Yeah. Such an amazing experience. Yeah. Obulamu bwo, I usually ask people abajja ku set nga bafunye heaven experience. Was there a difference between the Cindy of before and the Cindy of after? Very big difference. Luli nali ntya nnyo abantu nga abantu kwegamba abantu banayogera biki abantu bagamba biki okitegeere. I was a people pleaser. I'm no longer a people pleaser. If God has told me to do something, I do it because I know at the end of the day waliwo accountability ate ngenda giyimiriramu nganze. Luli waliwo okwekirikiranya kati ng'omwami musoko ono nga tanalaba ku Yesu yali muzibu
Katonda alina kyakugamba, Yesu omulabi alina kyakugambye, naye lwakuba ye mwami ng'alina engeri gy'akukugiramu. Naye kati sinsi yakiyitamu ate nange nenkiyitamu, bwe mugamba nti Mukama atugamba kukola kino nkikola. Ate kati ne sindi wa kakati nze seetaaga musumba kumpa ssente kujjawo. Oba ogenda kuyimba, oba ogenda kukola ki? Mba ndi ku mulimu, mba mmanyi Mukama angulidde akadde. Okibalanga opportunity. Kwegamba bantu abateeka price ku njiri obeewuunya n'okubeewuunya. Wobanga ogambe kale kankwe transport kubanga waliwo olumu wobeera nga toyina it is okay. Naye wembanga nina okubeera mu kifo ekyo mba nina okibeeramu. Ate n'ekirala si kyemotyamotya mu Katonda. Kyova olaba abantu abamu abakola nange bangamba you are too much. Waliwo kugeyeena gw'oli mulala kwegamba wekuba kuvunama nvunama n'ensinza. As your prayer life changed after that experience? Very much kubanga musumba n'okukkiriza kwange kwagenda waggulu. Mukama, one of the people Mukama baraisinze mu buweereza bwange by the grace of God, omuntu eyasooka okuzuukira yali ono. Mwami wo. Ate waliwo n'abalala abazuukidde nga mwe muli n'enkoko 100. Waliwo omukyala eyankubira ng'enkoko 100 zifudde ate nga za looni. Ndi ku spirit, it is even recorded. Naŋŋamba nti musumba, nze muntu si yafudde kubanga nali ŋŋamba Mukama asobola okuzuukiza. Naŋŋamba enkoko za looni mpulira kati nange ngenda kufa kubanga pressure eyimusi. Ne mugamba genda mu kiyumba ozikwateko zonna zigenda kuzuukira. Nankubira naŋŋamba musumba 99 zizuukidde naye emu efiiridde ddala. Ne mugamba ddayo mu kiyumba nayo kikwateko egenda kuzuukira. Naddamu nankubira ng'enkoko 10 zonna zizuukidde era n'azitundirawo n'afuna ssente nange nampaako. Kati okusaba okwo n'okukkiriza n'ebyamagero byendabye Mukama byakola kubanga okuva olwo twatandika okukola crusades. Tuzikoze Kenya, tugenze Dodoma, tugenze ne muno tugenda Bunamwaya crusade, Kanabulemu crusade. Tulabye nga Katonda akola ebyamagero. Kwegamba senga understanding eyo experience eyo gyewafuna n'olaba ku Yesu n'olaba ne Geyeena, if that's a mind egwa mu muweereza olwaleero enjawulo ebeerawo. We cannot be the same people with that experience. Naate abamu omukisa ogw'embi oguliwo bayinza obutagifuna. Nga right now, this experience now on TV or you're watching somewhere online, nga this is now your moment. Okulaba nti omanyi nkyuka ntya kubanga olaba ebintu ebitutwala nga tuyiriba mu bulamu, sente n'asulawa n'ayambala ki bandabeko nange ebyo byonna twali tubirese. Okimanyi twali tulese ennyumba nga tulese abaana era nze abaana tebankugira kuweereza. I do my part as I have to, but I also do what God has told me to do. Emotoka twali tugirese, ebintu byonna twali tubirese nga tetuyina na will. Nga temulese wadde n'akalagaano nti tewaliwo kalagaano. Ffe twali mu life, twakera mu life olunaku as any other day nga tetumanyi nti tugenda kufa. Mwai Musoke, since that experience kiki oyinza okugamba nti buno obulamu bwange bwakyuka? Nze musumba okuva ku experience eyo obulamu bwange bwakyuka kubanga nakitegeera nti nze okubeera omulamu nyina kubuulira njiri kyekikyankumidde ku nsi. Era nze twakifuula teka bwe tuva mu kkanisa musumba nga amaze okubuulira tuyina ki mobile speaker kyaffe tufuna mu trading center wonna Mukama waba tugambye mu mpigi ne tuwayo eddakiika zaffe 3 oba 4 ne tubuulira ku njiri eyo nze agikulembera kuba gwe mulimu gwange. Kati okanya kusanga abantu ku luguudo munnange ne weebuuza ono driver agijjawa naye nga waliwo ekimupika kituufu musumba. Era nze musumba okuva olwo nakitegeera buli lwe mbuulira ku njiri musumba ey'ebweru nyina badeni gye mpulira ng'envuddeko ntowolokoka mpulira emirembe. Era abantu bagamba naye nga kyamaanyi nnyo. Nze bwe ntuuka okusaba amaanyi gaba mangi. Buli kintu kyonna ne weekuba kuyimba oba olaba oli n'agamba kiki ennyo naye munnange ffe tuli ku second chance twafaako. Bw'okyalina chance endala muli ku 25th hour
24 zagwako kubanga toyinza nakumanya this can be my last day nyinza okuba nfulumawo wano nemmogoka nenfa kubanga naawe we mwafiira mwali mumanyi nti obulamu mwina bungi ne pulaani mwalina nyingi bwe tuva wano tukole kino tuzimbe kino tugule wali naye nga tumanyidde ddala oba obulamu bukoma leero oba enkya gye buli. I think this is a very, very important message. Oh, yeah. It's not very, very popular and common, but I think every believer needs to hear. One of the things from all the episodes, whether it's Pastor Ida or Pastor or Apostle Chike or all the pastors who have been here, one of the things I realized, nti Katonda ensonga ne ya purpose yali nkulu nnyo. Katonda alina byatusuubiramu ku nsi kuno. And sometimes even the blessings hidden in us doing that assignment. Nti bw'otategeera kikyakuyitibwa, it does not only have eternal ramifications. It's not that God will just judge you or you go to hell, but also on earth, it's hard to get blessed. Nga tokoze Mukama kyakusuubira. Kubanga nze papase yange esinga kubuulira njiri Yesu naye kuwa bulamu. Yeah. Bulamu era kyova olaba owulirwe erinnya eryo Mekoshayim, Fountain of Life. Ebintu ebifudde bisobola okuba obulamu. Kugambye n'enkoko zaazuukira. Jesus Christ. Abalala abafu be wazuukiza baliwo. Waliwo akaana akato kaali mu ddwaliro nako ne kazuukira. What else? N'amatu agafudde buli kintu kyonna ekifudde nga dead things oba business. Leero ogenda kusabira ku bantu. Ogenda kusabira ku bantu era buli abali abatulaba olina ebifudde. Omanyi olunaku nakyaza wano Apostle. Waliwo n'ababiri abaali ebunnamwaya abaana abamama Jovan. Yes. Waliwo Apostle gwe nakyaza wano nga aliko ekisa firiji egifudde ezo firiji amasimu gafudde. Era abantu bangi ne bakibuusabuusa n'abakkiriza kubanga yalina testimony gyatuwa nti essimu yeekyaginga ng'eri awo teriko nga teri masannyalaze abantu ne bawakana. But just because some people don't believe in the supernatural, if Christ can appear in your room, can't he charge your phone if it's dead? Agamanyi jegali. Tugenda kusabira abantu bintu bibiri byenjagala tukole. I feel like this is a very powerful testimony and I wish we can get more of this. Abantu balina okuwulira obujulizi buno. Bannange abantu abatulaba ennaku zino ndi so obsessed with life and death and what happens after that. Kubanga olaba nti no bwe mwalafuna experience eyo, you're now more intentional in life than before. Kati abantu abasinga bwe buzibu tutambulambulamu tetumanyi kino n'okufa gye kuli. Ate Mukama agabirira ebintu bye. Ffe twagenda ku radio ne tutandika okubuulira enjiri. Naye for 3 years nga waliwo omuntu gwe tutamanyi paka kaakati Musumba ng'asasula mwaka mulamba. How much is that? 26 million. 26 million a year. Nga temumulabangako. Paka kaakati ayinza okuba nga naye ggwe. Nga ajja n'asasula mu December ng'asasulira katugambe nga 2024 yonna nga tugenda ne tubuulira enjiri. Wandikubidde Yesu engalo ez'amaanyi. These are supernatural things that you cannot add up. Era kyovola nti no bw'obeera nga Katonda akuyise. I'm even lost of words. Era kyovola Musumba kyewunyisa nti bwe twavudde ku radio nga yasasula alekedde awo, waliwo omuntu Katonda gwe yakutteko n'atugamba nti Mukama yamugambye mukyalo oyo ali mu kuzimba kalina naye yatuuka Samuel ya sente ne zeesibamu mbu yali asaba Mukama n'awulira eddoboozi nga limugamba nti gulira Omusumba Cindy ne Cyprian omuzindalo gw'oku street babulire enjiri era tuguyina munene kati gwe tukozesa Musumba. Pastor Cyprian nsaba oliringa omuntu omu otanalokoka eri Katonda. Gwali yatulaba olwaleero ku Destiny Matters nga tolokokanga naye nga obujulizi bwe tuwadde bukutteko nga weetaaga okutwala Yesu okubeera omulokozi wo. Njagala oddemu ebigambo bino nange gamba nti ayi Yesu olwaleero ntegeeredde ddala nti oli Yesu mulamu era olunaku olwaleero njatula n'akamwa kange nti wafa ku musaalaba n'oziikibwa n'ozuukira
era otudde ku mukono ogwa ddyo, era olunaku olwaleero njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ojja erinnya lyange mu kitabo ky'abafu oliwandiike mu kitabo ky'abalamu. Bw'oba ozzeemu ebigambo ebyo olunaku olwaleero olokose, Mukama akuwa omukisa. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku chano yaffe eya There is Still Hope. Okusabirwa, okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.